bangi nebuleze kibonda bwe bansaze n'abasawo Abaganda yantusiza ku kino kale naye ali kiraba maama yakusaze wano n'akusala wano n'akusala wano susu yonna ebisambi byonna biriko emisala ebibino ne ku lubuto tewayatayo bwerere bwo kutambula mu basawo kubanga bakola ki ate emikono bakusala wange yaganje naye nabaye nsale zino zonna nsale omuntu ogulaba omutwe gwonna bangusaze wano walaba siwoleka tukalema tulabe wano eno siwe wano wawana nze kutuuka wano sibbangako sigendanga nenjagala bba wa mukazi kyokka wa mukwano gwange nze taata w'abaana bange yasooka nze nawe twatandika tuli bawala bato yansitulana busituzi bino ebyabanyalwana nembeera ntwala ewo omusajja okusitula ebyabanyalwana byeki yangu yaseka twamaze baba baseka baseke ewange nkya kijja waabo baagala okuseka baseke nabo babikiraba ofuna kwe tukutuuza sotulako bawana tulako wano nkwate eyo Sonko bantu bafaaki sagala bantu kulaba jangu tutte naye sagala kwerabisarabisa tugende bayibuli gimuleeterekooko zawo oza okulaba nga tegebasigulayo babakwetolola dda bakwetolola dda anti bamanyi okugamba mbuno comedy era waliwo abaana bagambye muli mu comedy ono yenna banemba mubulade musajja mmeka kale ensi gyeri simiti gigyo nagyo miti naye olinatwala n'obudde obulaba kiba bisokolereyo ddala olinatwala obudde n'ateekamu kamu naye nga bikimu kiba kirina ensonga yakyo olaba sigamba mbuno just Sonko busonko ebyo bikadde byavunda sigamba mbu just Sonko busonko nedda nti owaayo omwana yazanyisa n'abiteekayo abantu babi Bible eri eri tula maama Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Whitney. Gankola ne Nyondo Glim. Tuli wano ku Nyondo Glim Beauty Spot. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba wano eno za Nyondo Glim. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala bagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Glim ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. You have dialed is incorrect. Check the number and dial again. Kila musanvu mukaaga
9 2 6. Kino kintuufu. Ojjukira essimu y'olwo omukazi yalimu 001. Oyo eyanvu mangu. Eno gy'osomye si ntuufu. Atuddiremu gumu. Egamba si ntuufu. Teri correct. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 eyise namu. Erimu 11 z'okubyo ziriremu tulabe. Atuddiremu gumu. Muteekula Cloud nange nnyingi. Musanju wa ddiiri. Oba mugyemu odde mukube. Nfu. Soko ogiddemu ogikopalule mu ssimu nfu. Eno ntuufu erabika kubanga muno mwabaddemu 0. Mweri muno mwabaddemu 0. Esembyayo 8. Era ekirumanga ntuufu. Kale. So tukube tulabe. Mweri. Hello. Mukyali netugyebaleko nnyabo. Oli bulungi. Bulamu bugamba ki? Amiina. Oliko wa? Nti oliko wa ssaawa zino? Ndi waka. Oli waka. Abaana bali batya? Abaana balungi. Abaana. Ate mukadde? Kati naye gyali. Kaakati olinayo omuntu mu bulamu bwo eyali akunyiizizza n'owulira nga tomwagaliza bulamu? Omwana ono ambuuza. Just njagadde kubuuza mbuuza. Bampita Rosette. Wandi? Bampita Rose. Bakuyita ani? Rose. Kati mu bulamu bwo olinayo omuntu yali akunyiizizza nga tomwagaza bulamu? Abanyiiza naye bayinza kutangaliza mu bulamu bw'otaabuwa. Gw'otaabuwa kubanga ffenna tunyiiza ate era batunyiiza. Kati omukyala Aisha omumanyi? Mukyala ani? Aisha. Aisha? Waawo. Omanyi bagamba tosalanga gwa kawala nga tuwuliriza gwa kalenzi. Gyeva ne gye bulaga teri muntu agenda kwetekako omusango omulala n'amuwolereza. Buli muntu abaga ne yeewolereza
omusango n'aguteeka ku muntu omulala. Omukyala ono agamba wamukubiranga essimu ng'omutiisatiisa. Omukyala ono yafumbirwa mwami wo Ssaalongo. Aisha yafumbirwa omwami wo Ssaalongo. Mwami Javiira kati ng'omutiisatiisa era wamugamba nasajja naye kiriba kitaligenda kukola kikumuzaalamu. Omukyala naye maama kansooka osirike nkubuulirako ekintu kimu. Ekisooka nze nayawukana ne Ssaalongo. Owulira bulungi? Nkuwulira. Sirina kyenjagaza Ssaalongo. Ate omukyala oyo mugamba nneesonyi okuba kirina kyemugagaza. Ebigambo simanyi wetaate simanyi avuga ku kyokubigamba. Yagambanga bbaawe nze mukubira amasimu mukuma nkola ki naye nga nsanga basala osikirangako omukyala oyo simu bnemukumu. Nange kyaŋŋamba avudde okunnumba nze yeesonyiwedde omusajja anjagaza. Kaakati omukyala ono yagwa ku ndiri. Yakola ki? Yagwa ku ndiri. Omanyi bya Katonda Katonda yasinga okumanya emitima gy'abantu n'ensonga buli kimu kyonna ffe tuli baana b'abantu tusobola kumanya. Omukyala ono okugwa ku ndiri jampitiramuko buli mwakiŋŋamba ne mubuuza naye oba omukyala oyo kansooke nkubuuzeemu omukyala ono yayagalananga ne bbaawo ng'okyali mu bufumbo. Nze nange ndi mukazi ategeera ate sagala mukazi yenna akyakalanya abantu babeera nga bali mu bufumbo ne waabeera nze. Siri muganda wo, Aisha si muganda wange naye kati gwe mbulira ekituufu bagenda okwagala n'omwami wo Javiira nga mu bufumbo okyalimu oba wali omaze okuvaamu? Yategedde kuba simanyi biki bye mubala. Simanyi ani akuwadde ennamba yange ogiggyeewa waba yakikuwadde ani agimuwadde agiggyeewo ennamba yange okugikuwa. Nze mbadde nsaba ombulyeko ekintu kimu wamma abantu bano bagenda okwagala wali okyali mu bufumbo bamwali mumaze okukita. Kati nze simanyi oba yalina mukazi ki oba bakazi ki soka yalina abakazi bangi. Teyalina omwo. Kati nze n'ekirala sirina budde buloga mukazi nzimukira musajja. Ewaffe tuli balokole tetuloga. Era waba okugamba nti nze nina kyenamukola nterina ekyo Nnaalongo nze. Ate kaakati kankubuulira amazima ze ndi wa midiya yampadde ebifaananyi byo n'obuvidiyo n'agamba omukyala ono ye yamponinga agenda embeera gyendimu. Oba yakuwadde ki kyonna kyeyakuwadde nze ndi mirembe gyange ndina abaana bange sirina kyenjagaza bbaawe akole kyayagala oba ki oba looza ntisenamukola Katonda yalasa. Anti ye agamba wamutiisatiisanga era ensonga lwaki agamba namugamba ki wamugamba taligenda kufuna mirembe mu bufumbo era n'omukubeera n'omugamba taligenda kuzaala mu Javiira kati ensonga lwaki ye sira aliteeka ku ggwe ku mbeera yonna gy'abeera ayitamu naye mu byonna teri nali mugambi owulira nze olaba nze kale ebbanga lyenazi nze nali kifumbirwangako nze nkyali mwana muto na myaka 25 nali kifumbirwangako nze nga simanyi nti mulimu obuwavu n'obuto kale Javiira kikola nga naye nga kikozesa kamanyiiro kwani namutuulako omukazi nemugamba naye maama eddala nkaabi amaziga nga buli kadde omusajja abeera mu buli ayogera na mukazi oyo namukubirako nemugamba omwana ye mukazi ddala amazima okaabiza amaziga bwoti omusajja buli kimazimalirako n'obuyandika kyatuwa nanzijako era lumu lwe navaayo namukula namugamba yamugamba kigambe nga munange maama musajja mukulekedde emyezi emirembe era yagamba kigambo kikuyina yangamba oba alina engeri gyeyakyogeramu era nekijja kyesimu era Polo lwe nakwasa ekkubo nenva ewa Ssaalongo naye nga ye yali akuvumyeko ewa maama wange sisangamu okukubira ku mukazi oyo essimu naye nawuliranga Ssaalongo kagamba mikwano gyange omukazi agamba mukubira essimu
mukubira essimu nagamba bannange ennamba y'omukazi yange naye ekitooka ebyayinje nina nkya era simanyi jjajja ennamba yange wekiwulira ero sirina budde bukubira ssimu sirina kinjagaza bbaawo yadde kenali njagaza bbaawo okulabirira abaana bange naye yagaana toba n'abaana bange ati yagaana Ssaalongo yagaana buganya okulabirira abaana oba gwe wateekawo embeera kati bw'abanga naye nze nemuvaako nawe wabaganya olabirira abaana oke akole ebyayagala twali nja kukuza abaana bange ndibajagala okubatwalako ewaabwe ndibatwale nikati ate kimanya yakuwadde ebifaananyi byange tumazi akole kyayagala kuwaffe tetuloga kati kambe ng'abuuza singa Ssaalongo aba agambye nti kanabirire abaana bange bwe tokiina mu buzibu ate waabalabirira nze ninako buzibu ki abaana babe n'abaana bamwagala naye waabe tayagala balabirira kimukaaka kuba muntu mukulu wakola kyayagala waba aganya olabirira abaana yoke kiwali kati Ssaalongo mwogera temwogera maama tombuuza bingi anyway kasita ombuuliddeko sayidi yo kubanga bagamba tosalanga gwakawala nga towulidde gwakalenzi olasobola okuwulira byakubulidde ye nga tagala kuteekako omusango n'abijjisa omuntu omulala ensonga lwaki kiba kirungi n'obuuza ku sayidi endala n'omanya ekituufu okitegeera kati Mukama yasinga okumanya bwekibanga ddala kituufu gwe kirimu omukono n'engeri gy'ayisibwamu kubanga ye yagambye oba okola atya oba olowooza nze esootinye nebbaawe baffe baagala sina kinjagaza bbaawe oba muloga nti nzire mumbo nti oba nkola kirino nze sibikola nze sidda mabega mba nakyawa omusajja amanya mukyawa kuba nesikka buli kaana kati ebyagamba nti ebyokunzigula sente oba nemundeke entimire embi yange temundekera birowoozo mundeke mundeke kale Mukama alaba Nnaalongo oyo na Mukama yasinga okumanya omukyamu yaali n'omutuufu yaani era yajajinga wadde n'amalago weegali n'embeera eriwo weeri ne Mukama yamanyi yajajinga era akaseera kajja kutuuka naye mugambe sirina kinjagaza bbaawe tanzigulako olutalo kuba tamanyi nange simumanyi tatandika ntalo zakamale sagala nze bintu byakumumanyira ndi mirembe gyange asite sirina kinjagaza musajjawe ate mirebye minzizaamu byagala waawe webituuse nze nsobola n'okufuna okweripotingako kuba kati ntandikeko ntiisatiise kyonkikola olimba bino mbirikoodi ze teri akutiisatiisa leka kulimba ate otandika ogikuntiisatiisa ate Katonda ze obuzibu bwo okimanyi nti mbadde ntandise okulowooza nti omukyala ye mukyamu ku ngeri gy'onnyonnyoddemu ate bw'otandika okumpaayiriza mbu simanya akutiisatiisa obeera olimba ekirungi olikoodi nze nange ndikoodi ze teri akutiisatiisiza nkubuuziza bubuuzi kitegeeza byona omukazi olina ky'omanyi naye webayiyamu ngu byonna Mukama alaba omukyala gwoba omutuusizaako eno embeera naawe ozadde naawe oli mukyala ozadde mu kusooka obadde nigo akakazi beekaza alimba n'omuwulidde bw'aba agamba nti nomutiisizatiisiza then abeera alimba kyeyakola yakikola nze mundeke ndi mirembe gyange ate mu kusooka badde ayogedde omanyi zisala kusina kuba na sayidi okitegeera nsobola oli omuwuliriza kubanga sirina nsonga lwaki nasasuddwa yakubirako nga nono waali wamma kati alina ky'amanyi alimba ate beekaza munnange akola ebintu bye tekirina buzibu kabikola byonna abimaleyo tagenda kugula tagadde ggula temunoonyako nze kinyiza kiri kimu kusaawa esembayo wagambidde mbu munkubidde amasimu nga muntiisatiisa mukazi ninako kigambo kyemutiisatiisiza mbu no batugenda kukola kino oba kiri igwe inayo kikulu togeza n'otankula otakola eki kati mu byonna kyagala kumalawo obulamu bw'ono mukyala agamba talina kyakola naye kusaawa esembayo yendaze
n'omusajja akyamwagala. Omusajja we sina kyemwagaza okugera ebigambo ebyo okitegeera mundeke ndi mirembe gyange. Mu kusooka toyogedde bubi kubagezezaako okunnyonnyola tuganye naye ate ku ssaawa esembayo bw'alaga nti ate tumukubidde essimu tumutiisetiise aba awaayiriza. Mundeke ndi mirembe gyange okitegeera kamukubireko omulala gumu gwokka ogusembayo naye byonna abikola etuganye nti ndikodinze muntiisizatiisiza kangende ne reporting. Naffe tulikodinze twega tulimu ekigambo ekitiisatiisa tugenda kukola kino tugenda kukola kiri. Tajja kuddamu gikwata. Tumutiisizatiisiza bw'atampa emulewemule nati Naalongo Bannaalongo tebatya bigambo binene tebatya kumukkola. Hello Naalongo. Kati ebigambo byange ebisembayo bw'oba ddala nga kituufu omukyalo n'olina kye tasobola. Naalongo bona bakana akatambi gwamanyi naye oba omukyalo olina kye wamukola ng'olina by'okola Mukama kaalamule. Oli muntu naffe tuli bantu Mukama kaalamule. Kati tugenda kubira aliwa Saalongo mbwe alina abasajja abakazi baali bangi mu kaseera ako. Wagambye nti ono yayinisa omusango bw'oweddeko ng'agambye mubuuza nti yali amukwana nga nnyina agambye tamanyi ekitegeeza kyebwangamba kyali kituufu. naye nga Saalongo nali nkukubiddeko oliwo alimba alina ky'amanyi kati 07720 3 anti byendi bisekerwa sente gabatani Aisha ate nno Musumba z'olaba Musumba ezo sente ze bagamba mbuzi bakwatagana n'omukulu bakwatagana Yes. kati gwakubidde kati kubanga eri bizi kati amukubidde kati akika bebegatta ne bakolako ate bagamba gali wamu ge galumenyema bagamba ne baluma asigaza kati ono waatanvume naye balimba alina ky'amanyi ezomugabi bagenda kukubira nebeera ready kosi Kembabazi ayinza obutakwata bamubbiddeko olizolyamuga bagenda kukubira naawe beera ready tokwata bakale maama bali babalaba ki The subscriber you have called does not. anaakwata ono Kembabazi kosa anaakwata Hello. Hello. Gyebaleko omukyala Kembabazi. Hello. Gyebaleko omukyala Kembabazi. Ogamba otya? Munnange sigamba mpozi gwe. Nange gyendi. Oli bulungi? Ndi bulungi nkozi mmwe. Naffe tuli bulungi. Ndi bulungi. Kaakati njogera maami ono n'onsonyiwa okubuuza. Bampita mukyala Rosette Wange? Bampita mukyala Rosette. Netiwaka yembi mukyala ani? Bampita Rosette. Yeze Rosette. Rose. Rose.
Rozi. Ye mukwano. Kakati Salongo mmanyi mwami Javira. Owewa. Mwami Javira omwami wo. Mwami Javira? Omwami wo. Owawa. Wangi? Omwami wo Salongo mukulu Javira tomumanyi mama? Mbadde tukuwulidde. Ye omwami wo. Kakati sijja kulwayo nnyo. Omanyi sigenda kulwayo nnyo. Like sigenda kwetooloola nnyo. Kantuukire ku nsonga. Omukyala bamuyita Aisha. Saawa zino ye mukyala we. Yannoonyako ennaku zino ali bize muko fayinale ne twogeramuko ku nsonga. Ali bizemu nnyo. Omukyala oyo Aisha yankubirako yannoonyako akaseera konna ali bize muko leeta ne mu meeting ne twogeramuko n'ambulyamuko ensonga ze. Omukyala ono yafumbirwa omwami we nga gw'amala okuvaayo. Kati omukyala n'aŋŋamba mukawo n'aŋŋamba munnaye kubanga ekituufu kiri nti ali ku ndiri. Mu kuba nti ali ku ndiri yanyumiza ebintu bye ne mugamba omanyi olugero olugamba okalya ddakadda. Kitegeeza nti omuntu liwe olukola ekibi kisobola okukulira at any time. Ne mugamba oli mukyala ndi mukyala, oli maama ndi maama, ofumbiddwako nfumbiddwako naye njagala mmanye ekituufu. Kuba yannoonya n'ankubira simumanyi si muganda wange naawe gwe njogera naawe sikumanyi nti oli muganda wange. Omanga temuli baganda bange sobola kwekubira sayidi. Owulira maama wange. Bagamba tosalanga gwakawala nga onaakuwuliriza gwakalenzi. Ajja kujja yesiga akazigo wambulira ebintu bye nga ye gwe yakubizze. Naawe ne waabeera gwe n'enzija gy'oli ogenda kwesiga akazigo bijjizisa omulala bwe kiri nange ne waabeera nze. Omukyala ono ali ku ndiri tatambula. Naye namubuuza ne mugamba wafumbirwa omwami oyo ne yasooka n'awasaako. Oba entabwe eva ku gwe ng'olina kye wakola eky'amaanyi ennyo n'okikola banno oba ne kikuddira. Ye n'alayira ng'agamba nti atya Katonda talina kyamu kye yali akoze kakube kuyengasire nti amuyengera ku baaliko abakyala ba bbaawe takikolanga. Ne mubuuza wena gwe wali ovumye nti nedda nze sina gwe nali nkoze eki gwe nali nvumye. Ne mugamba ku nnamba y'omukyala Naalongo ombeeko ne ku nnamba y'omukyala omukulu. Wamma omukyala oyo tabavumangako tabayisangako bubi. Nkugamba ebigambo bino nnyabo. Omukyala yeerwaneko nga ye aleme kunneekwasa singa nali mubi Naalongo gwe nalisoose. Ompulira nnyabo. Kubanga yasooka mu ddiya. Naalongo singa ogamba nti nali mukyamu Naalongo gwe nakoze ki? Gwalisoose. Kaakati awo yeenoonyereze nga ye nze baleme kunneekwasa era ntuuze na leero. Kati gwe tannaba kwekwasaako naye Mukama y'asinga okumanya. Tannaba kwekwasaako gwe nga gwe. Bino omukyala munnange siyina buzibu nabo. Owulira? Nkuwulira. Ndi byange nabo babeere ebyabwe naye baleme kunneekwasa omulundi n'omu. Nedda tannakwekwasa naye nze mmugambye. Nneme kwekwasa Naalongo aleme kunneekwasa nti ate oyo ow'eggulo. Tannakwekwasa naye nze mmugambye mpaako ne kw'oli oyinza okuba nga naawe olina by'obakola oba olina kye wamukola nga ye kubanga ye. Bw'aba alina ye nga ye bw'aba alina bye yakola. Yamanyi yerwaneko nga ye naye nze andeke. Kati gwe ne Naalongo mwogera? Naalongo nkugamba ebigambo bino abakyala be bonna nze bukya babeera ne bbaabwe. Wadde wasiibye otya wadde wasize otya. Wamma wali omuwanzeeko amalusu enfunda eziwera buli omusinkana ng'owanda amalusu ng'omuwanda. Igwe buli omusinkana mukubo wagenda ku mulimu ogw'omuwanda.
oyo Aisha. Wallahi ya Mungu mukama yambeera omujulizi wange buli kyonna bw'aba amanyi alina bye yakola bimuddiye nga ekyo nkyogera nga sikya Katonda ku mulimu ng'ali ku bigere. Bwe yewe yatambulanga mwasinkananga mu kkubo bava ku mulimu bagenda ku mulimu oyo. Naye lwaki ayagala kunkyankalanya? Lwaki ayagala yasanga nakyankalana dda. Lwaki ayagala kunvuga ebyema ebyanvaamu ati? Neme kukyankalana ne Nnaalongo, nkyankalane n'oyo gwe bategule. Maama atebenkere emirembe n'ebbaamu nze sibayinaako lutalo. Mu byonna Katonda yasinga okumanya. Kati bw'aba abeesasuza baleme kunzekika. Byonna Mukama yasinga okumanya. Bw'aba ye alina ekikyamu omanyi Katonda ye si muzibe, tebamulimbalimba. Osobola okunnimba, asobola okunnimba, asobola obbalimba. Buli baddi Mukama yasasula. Katonda yasasula ne bubadde kubanga kati ffenna tuzadde buli akikola yenna bwe kitabbukukire mu ffe kinabbukukira mu baana baffe be tuzadde. Owulira ebigambo byenkuzeemu byenkugambye n'obwabanga waali kandi obwabanga waali abaana bange ne bwe babanga weebali mbiddamu baleme kunneekwasa beenoonye nga bo. Ompulira mukyalo? Mpulidde. Ebigambo byange tewali kirala wasibyeyo ojja tuwangawo wasize otya ne bwe twali ku mulimu ffenna tebangawo oyo omukyala nzijukira omulundi gumu bwe twamusanga mu kkubo ne tumutwalako ne driver wange gwe nali naye ne ŋŋamba omukyala oyo yimirira tuwafeko gwe mulundi gwange ogwasooka okumugamba nti wasize otya nga tannamuwasa nga tebanakubeera naye. Nnyo obulu ng'akyakola. Kaakati nze muwante nga musanzeewa omuntu kirabangako. Kale mu byonna Mukama yasinga okumanya. Bw'abanga ye alina kye yakola ajja kukisasulira. Bw'obanga gwe olina ky'omukola newe buli baddi ojja kukisasulira. Oba Nnaalongo bw'obanga olina ky'okola. Maama nze nakkuta nkola bintwala mu maaso sikumagezi. Ntetenkanyiza baana bange naye atitenkanyiza ababye zange ekwate. Mbadde kale mbadde sikisuubira nakisuubirayo. Naye bwe tannakwekwasa ne kale Katonda yasinga okumanya ayinza okulowooza ono nga y'oli kubanga ze mubuuzizza bw'oba olina omuntu gw'akola ekikyamu weetondere omuntu oyo n'agamba singa abadde alina gwe yakola ekikyamu yagenda okumufutirwa yali alina Nnaalongo. Yes. Nga bo bagamba bagenda okutandika okudeetinga Nnaalongo era alina neyo gye yalinga asula tasula waka nga Nnaalongo yagenda dda yayitamu. Nkugamba ebigambo bino ndi mukyala emyaka gyange siri mwana muto. Ompulira? Nkuwulira. Oyo muganda ebbanyi. Nkugamba sijja kumuggyako kubanga ankubidde ayagala ategeere. Kati beesootinge bw'aba yamugga ku mukyala addire babbaabe eyabeeranga nabo. Bw'aba alina kye yamukola naye n'amuddiza erwaneko manye nti babiri butemu. Kale nnyabo tweyanzizza. Beera bulungi. Naawe beera bulungi. Ono talina ttabu omulambulukufu. Ate nga muzibu nnyo. Taabe na ttabu ono njogera ye. Mubi.
n'okusinga oli naye mujje mwegendereza abantu. N'amugamba atya? N'amugamba nze ndi mutabani wo. Kuba biwaino okuvaako. Wadde nga bakyawaga. Wadde nga anti kati ate kati munanga olaba ebintu bya Katonda bizibu. Abadde n'abamunyibe nabo bajjeeko. Kati olaba pasita ebiseera ebisinga bano abantu abayisa kunagati ye mulungi tana tabu yonna. Kati oyinza okulowooza tono ye at least yali kale ng'ate ate oli yali kale n'okusinga ono. Kati abantu bano bwe baza okuba nga bonna bakuliko. Yagendanga nayo n'agula enku n'abagamba Aisha ayina okubonaabona ne gy'abeera. Balina okubonaabona tebayifuna mirembe. Kati omukyala n'awulira nga baawe yamutwala ku musawo bawamampabazi nti kyeyava ngamba n'angamba naye nayita ne bba wange ne mugamba tokikola oyagala Aisha bamutte. Mukazi agambye ayagala kutta Aisha. Aisha yangamba omukazi yajja nangamba kumutwala ku musawo naye saakola ki saamutwalayo ati kugamba yakoma newanati yamutwala ane wanati yamutwala ayinza okuba yamutwala naye talina kugana mutwala yamutwala nze omukazi yangamba yamutwala tasobola kugamba nti ate bwamutwala gye yatwala oyo gye yatwala n'omukazi oyo omusajja gwe njogerako yatwalayo oyo ku musawo ate omukazi bwe yagenda naye n'amutwala era yamuguza n'enkoko oli omusawo gye yamusaba. Kati omwami era maama Mbabazi kyavaga maama Lumalu omuwaddeyo bamutte. Ebintu nga biwanvumu. Kati tulinawo n'omusawo ayinza okuba naye akirimu. Anyway bonna bose byonna bisoboka. Omukazi ne bamugamba kola bw'oyo. Bano be bamukubira essimu. Bamugamba kati lunga wano lunga wali. Aisha oba olina ky'otyagala just kwogera nga bw'omanyi nti olina kye nakola omundi ogusembayo. Omwana wange omulaba Jona okufa ne muziika mu ttaka. Kinene. Okufa ne muziika mu ttaka. Ate nga yakola ki? Nze ondaba Rosette, nze siyomba sitankuula ntalo. Naye ne mu njogera yaabwe teri agambako buyanvuma yakola nze mu bulamu bwange era n'oyo omukyala omulaba tubadde tuyita ku piki waba asigadde emabega n'akola waati nga ffe tuyitawo ku piki. Anti tetasobola kyogera tasobola kikkiriza. Kati oli agambye ye mbuno ye takubirangako ku mukyala ono ssimu. Ddala kituufu yali amukubiddeko essimu nga nawe wooli. Ate gumu ebiri. Bayaaye balimba Katonda yakola ebyekisa babikola kyagwa naye nabo bazadde. Anti kati omuntu pasita akuba ebintu byakanda bino biraba lazimu bagamba okalya ddakaddada ensonga lwaki namubuuza ne mugamba okalya ddakaddada wakola ki twetonde aba tagala kumanya mulogo tatya okalya ddakaddada tagala kumanya naawe ozadde tatya abanga mujja bakambwe ebyo tubibagambe bye bigambo akikola yenga ye naye nga nze bannanga bwemage naye byagamba mbu nze nayagala Ssaalongo nga Nnaalongo waali nze Nnaalongo yamala kunoba Ssaalongo n'ampasa. Anti singa yafa yandibadde yafa naye talina musango. Tesina kyennali mbakoze teri mwana asobola kuwaayo teri mwana asobola omusawo bwe nali nkozesa nga yamuluzi era naye bamulugisa bwiri batwali talina kyeyamukola kituufu kuba ono gwowulidde ayogera yali ayagala ntwala ssente bazigabane n'omusawo muganda
tuzigabane tuzitemu mu kitete era mwafuneko kukyagaana kiwanvu sente ze wali okubye zinatuna mbulutundo bali bagamuzigabanemu omukyala kugane mu kooti abantu bano mukoleki kati ani yagusinga bawa nsonga ki lwaki ogusinga mukyala butafunako ku bintu n'abaana ate twayawukana oluvannyuma lw'emyaka ebyo ebbanga liba ddene kitegeeza byali bibyo nga tobikoze naye era tewabikola nga waali wabikola oluvannyuma nnyo mu kugenda kwoli bwali bulamu bwo ate ye najja emabega akomewo ate afune ku bintu bino byakoze nga taliiwo ate nga yamulekawo kati ne bwe bali venyi ng'agamba omusawo nti yalogoona olw'okuba yakola ki yambuusa esitwala ssente kuzigabana ate nga n'emmotoka yali yakulugenda emmotoka yo naye ogwo lulukiddwa omukyala n'akubuusa abakyala bagezi tuli bagezi naye abamulogedde bwere okubuusa bbaawo okutaakiriza ebintu bya bbaawo fe abakyala abaami batuwasa okubazimba kubakumakuma n'okuprotectinga ebyobugagga by'omusajja ono emmotoka baali baagala kukola lukwe lwa kugitwala ono kenyini yakola ki n'amala nakubira essimu n'akugamba mbadde njagala ompe ku kkaadi y'emmotoka ompe ne ku national ID yo kati byonna bitwale sabanga emmotoka nze ngina emmotoka oba okyagirinako obuyinza wali osabatezza emikono gyange n'okugitunda amaaso kano wagamba omwami wange tukubanga obasajja mumuyitika mangu kinsalo ngeri agamba emmotoka kangireete n'ebindi bisomozo kambikuwe kaadi ne national ID ono n'amugamba nedda mwami kati okuguba musango aba akoze musango ono yamulemesa ekyo nakikwetera okufa nga mprotectinga byabugagga bya bba wange kindeetera okundogesa okuntika mu mbeera esembayo era oyo omukyala yennyini ogwova okwogera naye musawo yagamba obeera mukazi we abeera atya mu nnyumba nga tomuyinaamu wadde omwana ennyumba sijja gibeeramu yagamba oyo mukazi musawo gundi naalonga ekyo yakiŋŋamba si musawo ono wa mukyala nerufu yafuna kataba yamujja na nyina wa mukyala yamufunamu olubuto neruvaamu lwali wa myezi emeka 3 ena sabe Katonda omulamu mu byonna oba balabye akantu kaleno byonna akikola kubanga essaawa zino sigenda nteekayo kifaananyi kya muntu n'ogu n'omu mpozi Katonda bemberegere ogenda mu maaso kubanga eno ensi eraba ate ensi etereka banange weewalanga nnyo omuntu obutajja mu kamera nga olina omusango n'abaana ab'ozadde n'abazzukulu kati omukyalo yagambye banage kanzije naye nkola ki nfa teyaze nti mubbi teyaze nti oba alina kye yakola teyaze nti oba kinze engeri gy'ayitamu n'engeri gy'abadde akabamu gy'alaajana n'angamba lwazete olekiri mu kamera singamba alina kye nakola wallahi yamu gwali mperekedde n'enfukamira mu maaso g'omuntu omanyi kitegeeza okuba nga otulayo okola emirimu gyo ng'olyoke newe bakawalo newegoba n'akawuka akatambula bwe kati osobola okulinnya ne kafiirawo ne n'okeegomba nti kalina obulamu kusinga zibana ne bwaba omusajja namwesonyiwako omusajja n'angamba nkomewo tubeere ffenna kubanga era nagaana okuwona ewa maama wange we nali n'angamba komawo ewaka kubanga bw'otadda nange mpozi oyagala nfe kati awo oba oyina kola ki era n'engamba kangende mume tubeere ffenna naye kati kankubuuzemuko kino Saalongola omanyi nawe oli mukazi omulabyemu embeera gye badde nayo mbalabyeko embeera y'okuzungazunga bakazi nze simulabangako na mukazi wadde n'omuoba okuli omukazi amukubira wadde musimu tomukwatako siina kye nali mukutte nako nze Saalongo ssaawa 10 oluva ku kibunya atuukira mu nnyumba ye tafuluma mu nnyumba ye luli ng'akyanywa omwenge ng'atumya wali ginisi ze 4 ng'atuula mu nnyumba ye paka kiro takyanywa kati yalwala amawuggwe ne bamugaana omwenge byonna baabimugaana akyanywera mu ddala kale kuma ewaka ne yeebeererawo n'abeerawo ku ssimu ye n'abeera ng'azannya amatatu ge ku ssimu gwe muzannyo gwenda bakwanzanya naye nze baba balina kye bali waba agamba yalinga akubira bakazi be ani abakazi n'ekigambo bakazi be
abakazi amanyi nze ne Nalongo yagambye nakubiranga bbaawe ekiro bbaawe buuyo ayogeza amazima takubirangako Aisha Saalongo kiro ng'oli waka wa mukyala wo tonda wange nze nsinga okutya mu bulamu bw'ensi buno bamulanga kubeera era kati eddembe ebagala lisaanire ddala anti omuto nekino kankyogereko nekino kankyogereko oli agambye omukulu nti olaba Saalumba Nalongo omuto kitegeeza mu kaseera ako embeera teyali nti neri awo ekola ki yeyagaza nga naye agamba kali wali naye ate ono omukazi oba ajja na mikisa ne bandika okukulaakulana nani ennyumba baguze buli kimu batambudde bulungi emirimu gitambula emmotoka eguliddwa obulamu butambudde n'oli naye n'azuukuka ow'edda okitegeera nga n'okukola akola nze nawulirako omukazi omu ng'agamba omusajja wulira Kitalo nologumu omukazi baali omukazi yabuuza munne oyo mujja bwe yakuyingiridde mulungi okusinga enaga mulungi ddala wesiriyasi bamwejinga amanya gebe wangula n'atawangula kati anyway n'abantu olaba eno media omuntu ebifaananyi byo eno media ebintu ebifaananyi by'okutambulira ku social media ng'omulogo ng'omubbi nga ki tebakimanyi kiki kitegeeza nze tubadde nga ku media naye n'okubira omuntu n'ogamba n'omwana agamba mubba ssente ze naye bituufu kubanga oyagala owulire pulani ey'okumeka owulire sayidi endala kati Asha wabeera ze n'ayogera nange byonna byabeera ngambye sagala mbitwale nga wabiŋŋambye njala mpulirawo ku sayidi eri yeekola ki egamba ki kana baba yakuwa ekirabo ekyokutegeera osobola ofumitiriza muno gakuba nababiri ani mukyamu okitegeera okiwuliza n'ogamba ku bonna ani muki n'olaba ekiba kiddako ate era siri kikola obulamu bwange bwonna kati ate talina musango kya poliisi ayita poliisi ate agambye nti agikutte naye mukazi we Saalongo jangu kakati yatalina musango tatya poliisi kati bw'otidde ekyokusinga era nawe toddangamu kunkubira nga alina kyakugambye mugambe nze oluusi toddangamu kunkubira ku nsonga z'oyo omukazi era toddangamu okuva n'olwaleero nandike nkugambye kale kasita owulidde kati tegeera kale beera bulungi
Kati ono yani? Sister wange. Mukulu muto? Mukulu. Wammwe. Oli atera omukubeera n'amugamba ko nti kino kifiizi. Sookoleke. Omukulu omuto ayogera nani? Enaalongo. Yakubira oli ng'ayagala muddiŋŋane. Ali saa zonna Naalongo yagamba takwegombako wadde tayagala kwadde kuddira. Kati sookoleke. Enfuna yo oba ennyingiza yo yali etya ng'okyali n'omukadde asookera ddala? Kati nga bw'obimanyi nti okuva embeera yatali yasajjuka awo. Amaze kwawukana n'obuna. Naye kati olaba kyenyiza lwaki okubuuza ekintu kino nti mulimu omukazi gw'obeera naye nga wabisima nga embeera neeta bw'eti. Okiraba? Kuba nekirala kyenjagala okumanya. Bano abakyala wali nabo ebisima byaliwo oba ebisima byajjirako ne balyoka bawulira obusungu ne balyoka bakola ki? Kubanga omukyala yenna kasita onooba ewa omusajja oyagala nnyo omusajja asiraane. Ate n'omusajja n'ayagala nnyo omukazi akole ki? Ba ex nabe ex beyagala okwesiraanya. Osange nga yakola ki? Yasiraana akusange nga wakola ki? Nga wasiraana. Kati awo wali financially stable ng'okyalina bano oba embeera etaguluka bw'eti n'obeera stable ng'oli n'ono? Kati era obugambi kibalabalamu kyakalenjekiriza kali kazinga n'ono kuba kati sente zaagula wano. Oba kuwona tolina musango. Sente zaagula wano. Zaali zirina kugenda wa musawo. Kati zo sente ozifuna tolina bali wazifuna oli n'ono. Kwe kugula emmotoka n'ozimba ennyumba ng'oli naani? Nga ndi n'oli omukulu. Eno n'ogula amaka ng'oli n'ono. Mbeera n'ebiranga emulisa bw'eti. Ekisinga okubaluma. Kubanga agamba embeera n'agitadde ku oli kubanga oli akaseera ako embeera terinaba kukola nnyo bw'eti. Kati abo bano basobola okwegatta babiri kubanga bonna tebali wa muki? Wa muki. Ne balwanyisa akola ki? Abeera amulina. So embeera eriwo embi nga bw'okitegeera. Omwami ono nga bw'omulaba musajja avunaanyizibwa nnyo tosakira kugiga munne wano mu kamera oba omukyala ono. Ng'abagamba nti oyo comedy biki oba omuwadde ssente mmeka? Oba akuwadde ssente mmeka mugamba nti kati tugende mu kazannyo. Ne baana be muli babi. Wallahi yamu musaba Allah ali mu ggulu oli mutagire ekigambo kyonna yakyogedde. Njagala nammwe wabeereko embeera ejja mu bulamu bwammwe wabeereko abagamba oyo ali comedy tulabe nawe osobola okukiwulira. Teri yali yagadde kujja naye bakyala abo nyina ebifaananyi byabwe. That's why nsoose ne mbakubirako bye sagala gamba nti ndyoka mbiteekeyo kati soota embeera wegenda okutambula then tulabe mpozi n'omuntu ali asobola okutuwa ku magezi. Yes tetuganye pastor tusabye tukkiriza naye era tetugaana kwongeramu birungo mu mbeera ebeeru okulaba nti ekola ki? Nti yeeyongera. Pastor naye tabadde wa bwerere. Pastor nakuba mulimba mukolenga ku bantu ba Katonda temubaggyako ssente kati uno omukazi mulwadde bw'ati. Sooka omuwonye awo olwogambe nti bano bampeeyo akasiimo. Obudde ebiseera nabona ali aki n'abaana bo. Abaana banaalya kisinga oba ng'ogenda otambula butambuzi ng'otaya. Eyo nsonga nkulu. Obeera olina okulya. Era Yesu yayogera. N'agamba ebya Kayisaali n'ebya Kayisaali. Ebya Katonda ebya Katonda. Katuli mu byaki? N'ojja n'osisinkana olina ekizibu bwe weereeta kusabira. Saawa zino tuli mu bya Katonda bya Kayisaali. Kiba kiralamu. Tuvudde wa? Tuva mu kibuga Kasenge eno wa? Ekiki? Sikaki kya Kasenge katonotono. Kasa wa bbeeyi. Kino kati kikulangira oli wa bbeeyi. Kati ate omulimu gwekola abalala bakolera mu kadde bakusaba n'embuzi nga ssatu bali. Embuzi esisa. Asosaswa akasiika bakatonotono kebakusabye. Nga twawukanira. Ngaki? Nga mwawukana ngaki? Nga babigwo ekigogumbya. Naye nga embeera yeeyo kitumanyi. Nammwe abaliyo twetaaga sala yammwe omanyi bagamba nti abali ewamu ate kati gwe pastor mbu abanaabeera abasusse mu omu munaayitanga. Obujulizi obw'ababiri oba basatu
akatenga kasa abantu babeera basatu oba babiri Katonda abeera wakati waabwe kitwagazesa abasatu omujulizo akatenga omuntu bamujulizanga mu kkooti nga bali basatu titwalabye ogwo omusango omulamuzi yagusa bagukuse mu vi byebyo mu byonna kyetwetaaga olejja kwebuuzanga mbe lwaki eno esitole mugitadde mu kamera leka ensi erabe ensi omanye bigenda mu maaso n'abakola ebikyamu ate nabo ensi ebalabe bategeka amaaso nja kufuna ebifaananyi ebyo next time ondabe bwenyinza okukola ki katwabe embeera yabwegenda okuba nga etambula naawe ali eyo bambe fukamira ku mavidiyo tusabireko omwami eno nga bulaba talina buzibu okusinza ku mwami mukyala kyakola kyayinza okukugamba kubanga era mukyala we yasooka yagibanyumizaamu embeera naawe niwoobeera gwe omuntu okupangira okufa kukola ki ate nga n'obujulizi buli babindagako awo si kyekintu ekyangu toswagamba omuntu gyali mubi okitegeera then n'owookubiri embeera eyaliwo ono naaba ng'akola ki ng'abeera n'omwami singa omwami badde alina embeera embi tabeereka naye n'ono yali badde akugamba owaayi ne buno obulwadde nagamba katambule nkole kinywere nakyagala bbaawe akyalakula na bbaawe kati kugina emyaka nga waakuliridde ave wano agende alagiwe okuzunga n'omwami kenyini tunabeeranga tuwasangana tufumbirwa mpaka tukuze mulowooza mwana mutoto wa myaka 12 13 nagenza ono tetwagala tujja kuddawo kubukabuka malya ove wano ddewali ove wano ddewali kale atuwadde saala atuwadde ki kabombo gende nabiko kyava tugende pasa tuyanza katugende ekigambo kyo tugende mukama tube kigenda okukola ki okuddirira nekigenda okukola si ekyo mama wange beera nakukkiriza ne bana abantu ebifaananyi ja kubifuna tulabe nze nasalawo okukolera nsi Katonda yasinga okumanya oba nange bagende bakuba ekizuka natondebwa kufa ate niyabaga nti ngenda kubeera kuno wakakalabanda si bwe kiri pasita kanfiire mu nsonga nga nwanirira abantu nesikumala gafa byafa kubanga buli omu afa balwanirira afa tabalwanirira naye akola ki alibakimba mu ntiisatiisa byansi mazima gatta tekirina buzibu naye era n'abagatambulira n'abatagata nabo bafa eriyo atafa gatte tekirina buzibu. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Whitney. Gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba wano eno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala abagala okuba nga ate mukola ku hips mwagala okuba nga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okuba nga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Kumira ku mulembe ninesanyo okukwanjulira banno ba Nyondo Gleam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Gleam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Gleam tukukuumira ku mulembe.